Ekisaawe kya Mandela National Stadium ekimanyiddwa nga Namboole kyabbulamu yali President wa South Africa omugenzi Nelson Mandela yalwanyisa ennyo obususuzi mu langi. Ekisaawe kino ekituuza abantu abasoba mu 4,450 kyazimbibwa mu mwaka gwa 2004 ne kiggulawo n'omupiira wakati wa ttiimu ya Uganda ne South Africa. Kisangibwa mu Bweyogerere Ward mu Kira Municipality mu disitulikiti y'e Wakiso. Ekisaawe kino kiri kilomita 10 okuva mu kibuga ekikulu Kampala ng'oyolekera ku lw'Ejjinja mu buvanjuba bw'eggwanga. Kyokka gye buvuddeko ekibinja ky'EPDF ekya Engineering Brigade kyatandika omulimu gw'okuddaabiriza ekisaawe kino n'okuzimba ekisaakaato okukyetooloola, omulimu ogwatongozebwa yali Minisita omubeezi w'ebyemizannyo Hamson Obuwa. Kyetooloddwa abantu ab'enjawulo abakakkalabizaawo emirimu n'abatuuze nga bano balina bye bakyenyumirizaamu n'ebibasoomooza. Ky'E Namboole kiri mu Boogedde Division, tulina factories nyingi nnyo, Industrial Park yonna eri mu Boogedde Division, enkulaakulana nyingi nnyo gye tulina mu Boogedde Division, ate era nga mwe mugenda okuzimbibwa pooti yaffe mu kyalo kyaffe kyenkiikirira eky'Ebukasa. Oluguudo oludda Ejjinja olukadde oluyita mu Kireku okudda mu kibangirizi ky'amakolero ekya Namanve luno abalubeerako n'abalinako bizinensi bakaaba era nga balajjanidde bekikwatako omuli ab'obuyinza ku munisipaali, disitulikiti y'e Wakiso n'ekitongole kya NULA okubaako kye bakola okutaasa ku mbeera eno. Basolooza emisolo gyabwe egya municipality ekyo kyo it's paramount, tekyewalika kye basookerako, naye obuyambi bwe tubafunamu butono ddala kubanga kasasiro ffe tumwesasulira, drainage ffe tuzeekolerako. Kasiko Wirengono yatwaliddwa lya Bweyogerere Health Center 3 eririraanye ekkubo lino ategeeza nti enfuufu egootanyiza enzirukanya y'emirimu. Tuzaalisa abaana nga 150 buli mwezi, kati naye obwana buno n'amakundi ago obwakazaalibwa enfuufu eyo egenda n'ebutuukirira oluusi ne bufuna bundi bakiyita sepsis oba septicemia. Then bwe tudda ku bizimbe nga bw'obiraba eby'eddwaliro, kati beera dry season okujjako nga bazze ne bafukiramuko ku mazzi, naye kisukka etambula buli wamu ne bwoggala eyingirayo egenda mu sitoowa etereka eddagala. Ate Hakiza Dickson owa Rest Gardens era nga ye ssentebe wa Kireku Main ne Sserugo Richard addukanya Dukas Hotel nabo enfuufu ku luguudo luno bagiwanda lulusu. Kati tulwana na nfuufu tugezaako buli waggulo ne tuyiwayiwawoko ku mazzi, era abantu bangi nnyo batusanga nga tutaddewo emmotoka eyiwawo amazzi, naye era tekimala. Ogayiwa ekiro ssaawa emu ogenda okukeera ku makya nga gaakazedde era enfuufu ngezzeemu. Twali tufunye omukisa nti tufunye industrial area, abantu bagenda kufuna emirimu, tugenda kufuna chance n'amakubo gakolebwe, naye ate kifuuse kizibu. Turere zigenda mu Namanve ezitikula n'ezitika bwe ziyitawo, ate enfuufu tukola bubi. Nga manager w'ekifo kya Rest Gardens tetukyafuna business. Abaana bwe balongoosa ku makya akawungeezi rooms ziba zijjudde ettaka. Tufubye nnyo okubeera nga tuperereza yunule tukolere oluguudo olwo, naye nga nabo batugamba bagenda batutadde mu nkola, bagenda dutukolerako. Okusoomozebwa okulala be bakozi mu katale k'e Bweyogerere kokka akali mu kitundu abali mu bweraliikirivu oluvannyuma lw'abaddukanya ekisaawe kya Namboole okuba ebulunguluza ekikomera mu kaweefube agenda mu maaso obw'okuteeka ekikomera ku ttaka ly'ekisaawe kyonna, omulimu ogukolebwa eggye lya UPDF. Akatale kaali kalina emirimu gye kawa abantu mu kitundu abayitirivu. Mwalimu abeetikka emigugu, abaali batikkula amatooke, emirimu egyo gyonna gyafa. Abaali basala enkoko, abalongosa ebyennyanja, emirimu gyonna gyakola ki? Twali tutunda nnyo enkoko wano ng'abantu bajja ne bagula enkoko, batyamu kuba mulimu amagye, abasirikale batambula. Leero kati jjo twalabye balala, twalaba balala. Division nga yo tetutuuzangako mu meeting ebuulira abasuubuzi, kuba ye yadda mu kifo ky'akatale yali badde ebuulira abasuubuzi nti bannange
kati embeera bweti ne bweti oba engeri gye twakozesa ekifo kyammwe tugenda bagulira wano wewati oba tugenda bafundira ekifo bwekiti ne bwekiti tubazzeewo ng'akatale. Tewali muntu yenna ku division yali azze ku ground n'annyonnyola abasuubuzi. Bano bategeeza nti wannabaawo omuntu yenna ayogerako nabo nga kati beeraliikirivu ku bwe bagenda okuyita ne basaba ekikwatako okubayamba oba babafunira ettaka eddala bwe baba bazza akatale. N'ekikomera kyabazingako amakubo ne gafa agayingiza ebintu balina wale bagamba baddawa oluvannyuma lw'okuba nga baggiddwa wano era bizinesi zizze wansi. Mu kuwaayamu n'amyuka ssentebe ggombolola y'e Bweyogerere Ky'E Namboole akkaatizza okusoomoozebwa ku balina mu kitundu kino. Tetunnaba kufuna nguudo za mulembe ze tukoze za kolansi nga municipality naye nga tusuubira mu mwaka guno egiddako tusuubira okufunayo ku nguudo ennungi eza kolansi. Wabula aliko by'atangaazizza ku nsonga abatuuze ze beemulugunyizaako era n'abaako byawabula. Senga abantu bannaba beeyongedde okubeera nga bawa emisolo tusuubira okubeera abakozi abalungi ennyo era tusuubira okusikula obulungi Boogedde division tugiteeka ate ku ddaala eddala. Kyokka abaddukanya ekisaawe n'abali kugwa okuzimba ekikomera okwetooloola ettaka ly'ekisaawe Ky'E Namboole lyonna tebasobose kufunika okubaako kye batangaaza. Nze Kuteesa George Williams.